Manji genkuletedde ene Newspark channel eri omulabi waffe omupya akkiriza tuberenga tugatandikirawo ng'enkola yaffe bweri tutandikidde wa Anteira ononno mukyala wa SB4 ayongedde okulumya abo abaali batema omugambo nti munnange ye ne SB4 simanya tebakyeyagala simanya baayawukana simanya ebintu oba obufumbo bwabwe bwaggwawo kaakati nno yakoze vidiyo ng'ayambadde engoye z'omwami we atwogera ku SB4 era n'asaba n'abakyala balala bafumbo mubeerenga mukola challenge eyo ng'oyambala engoye z'omwami wo tulabe butya woyinza okuba nti naate onyuma okitegedde wano we wali obuzibu nga omwami wo munene gw'oli mutono kale katubeerenga ate tukuwa akatambi kano nakakati mweneno challenge mwenna abakyala balengo osobola okuba ekikumba kya bbaawo n'olabika nganze anti kati kino ekikumba kya Ssaalongo kyenkubye ate Naalongo yakoze yakikubye kano ka challenge mukagoberere Tweyongerayo rape munnange kyaddaaki omwana we amujje mu ggalale avuddeyo n'abeera ng'ate amutulaga bannange omwana alabikira ddala bulungi yatutte obulungi bwa rape ate era n'asikamukko ne ku taata naye nga yasinze kufaanana rape ono nno ye mwana we omwana ow'obuwala naye kati muyinza ekibuuzo kye muyinza okuba nga muli mu kugamba nti ono ye mwana we gwe yaakazaala oba nedda omwana gwe yakazaala mulenzi ono gwe yasooka okuba nti nate azaalira munnange omwami we Bindeeba mukitegedde nno omukwano ekifaananyi ky'omwana kyekyo ate era ne mukyala Bindeeba yoyo kale bambi omwana alabikira ddala bulungi bukyanga musabula baana baabannammwe ono simanyi oba munaamusabula kubanga bambi omwana we alabikira ddala bulungi katubeerenga tweyongerayo ono nno munnange bamukutte abadde agezaako kulaga butali bumativu eri munnange General Muhoozi kwosa ne Museveni oba President Yoweri Kaguta Museveni kubya eri mutwe okuba nti nate yakwatibwa n'abeera nga atulugunyizibwa ono nno munnange muwagizi wa Nuupu kaakati baamubase katubeere nga tukuwa akatambike. This video will go viral. Free Eddie Mutwe. Guys, to get the attention, this is the kind of things they have to do. I'm not going to be beaten. Maybe they move me some other place. It just makes the burgemeester, the mayor of The Hague, look a little bit stupid. And the effect is that I get what I want, the attention. You could just leave me here. I would be gone in 10 minutes. Right? Now everybody can see that I'm pretty quiet. Yes? Ja, so geen goed idee om hier te gaan zitten. Hey, how are you doing? These guys are making themselves look like fools. Dennis, you please record, okay? Debate ekyagendera ddala mu maaso banga ddala omugenzi Honorable Segirinya ayina gwe yagambako nti Honorable Mpuuga ye yali emabega w'okusibibwa kwabwe kaakati Honorable Munyagwa mumutegerera ddala bulungi agambye nti no y'omu kwabo abaali mikwano gy'omugenzi avuddeyo n'ategeeza nti munnange omugenzi Segirinya yagenda okufa nga tamugambyeko nti Mpuuga ye yabasibisa nabyo katubikuwe. Teri muntu yali close ku Honorable Segirinya okusinga nze ng'oggyeko family ye. Even after ne yava mukomera. Mu byaŋŋamba ekyo teyakiŋŋamba. Segirinya yansindikira mukyala we. Twasinkana ku Freedom City. Mukyala we yali ayagala okwesimbawo oyo. Ekawempe. Nantuma ebigambo mukyala we abimanyi. Mukyala we nakuba essimu ya Osi n'enjogera ne Segirinya. Mu bimusibisa ekyo teyakiŋŋamba. Segirinya takugambangako nti Mpuuga ye yabasiba. Wallahi. Omanyi nze Mpuuga si mukwano gwange naye nze ekigambo kuwaayiriza mu DNA yange tekiriimu. Wallahi teyakiŋŋambako. Yeah, but Mwami Kyagulanyi bw'adde ayogera nti ate nga yayogerera mu bulumi. Yes. N'ambuulira ekyabasibya. Yes. Naye teyaŋŋambako mu byaŋŋamba byasuubira ebasibya ekyo teyakiŋŋamba. So weebuuza lwaki gwe teyakugamba n'agamba Kyagulanyi? Tekisoboka. Segirinya ngamba ebyama bingi n'obulwadde obwali mu muluma agende Germany yabuŋŋamba.
Emumbireke. Nze banga lyemaze ne mwami Kyagulanyi mbadde siwulirangako ku nsonga eyo gye yabeeyizinze. Sigiwulirangako ng'aginyamba. Nyumiza ne Kyagulanyi mu meetings ne omu ku muntu ku muntu abadde takiŋŋambangako. Nange nasoose kiwuliraawo. Naye ekikulu ekyakibaddemu nti mwami Ssewanyana yasituse n'akiweera obujulizi mu lwatu nga ne kamera zonna ziraba n'ateekawo n'ensonga lwaki alowooza nti abantu abo balina kye baali bamanyi wano nti b'e Masaka naye ate kati nganze bolaba ku mwana Ssebudde ne Kyagulanyi mu maka gaabwe ngendayo olw'okuba b'emukono nze nkulembedde mu kubanoonya nze kati nkulembedde okutwala Kyagulanyi mu ddwaliro eggulo nabaddeyo nze ngende wa maama Ssebudde mulabe kubanga bali wali mukono ng'omukulembeze wa Nuupu nze nvunaanyizibwa amangu era singa baba baŋŋambye nti babasibidde wali ewa Kawuga ngendawo abaana bange bali watya wano ne mbakyalirako ne mu kkooti we baba babasimbye mu kkooti ne ŋŋendayo. Ate mulowooza bano tebeeguddeko ababiri beeguddeko naye maama kibadde ekikambwe katubeere nga tubakuwa kakati yakimukoze bw'ati eyo kaadi ya Ssewanyana mukazi we yajagala naye ambuze mpuliriza bulungi kamalize wano mukazi we yayagala kaadi yabadde ayagala ya Kampala Mary MP naye oli omusajja mwengeja tarategeera bate bavuma oli omusajja oli kyova olaba baakuba nnyo olaba katika nkulage baakuba bali mu ezo kuba naye tamwagala yamukuba kumwejjako yamukuba katika nkunyonyole ono omuvubuka ono omusajja mulaba mutwe naye bannange Katonda akwanga omutwe ogulimu eki obwongo talina muntu yenayina gwayagala mumanyifumu nga bwolaba yakubanga ba Ashbaga Kato nti bamumanyi ono awulikika nti bwolaba bamuweera ssente bakola we bati tonasobola otegeerekeka abo tabaagala kati nze contract gye bamuwa gye simanyi kubanga nze contract gye njukira obulungi ya Justin Kasolo Lumumba nga baalulota Bobi Wine omutwala Kyaddondo okuba kanti nti Besigye waasobola kunafuya Besigye gye mmanyi Calvin Kayanja nga bulijjo munnange avuddeyo n'abaako ate ebyayogera ku nsonga za Eri Mutwe akwоса ne Bobi Wine nabyo katubikuwe. Eri Mutwe bamu waterboarding. Waterboarding is when they tie you and they start pouring water in your face and mouth to create an effect of drowning. Eri Mutwe was waterboarded. Tweyanziza olugambo lwo ne twagala kujjukiza nti watugamba nti Eri Mutwe wa maje era bw'oba mwanjule n'ebitiibwa bye nti Generali Eri Mutwe bamu waterboardinga then otunnyonnyole abayeekeranga bwe mweyita bwe bagwa mu bye balwanisa babakozesaako bukodyo ki wali olabyeko wa ADF alaajana nti bakutta omuntu waffe tuli mu bibirira by'e Congo lwaki bamutulugunya watugamba muli bayeekera lwaki bwe mugwa mu nkambi gye mulwanisa kuba naawe era obuyeekera obukola wattayisima watugamba muli bayeekera lwaki gwe bakukwata obeera kulayi bebi mwayingira mu kye mutategeera lwaki toddamu emudiddi kuba bino munnange si byakuyimba na kuzina bw'oba weeyita muyeekeranga bwe weeyita n'Edi Mutwe wamulangirira mu magye bwe bamukwata oyagala bamuyise nga civilian ye kati ffe otugamba tukukolere ki wali olabyeko ab'EDF nga balaajanira abantu bayingira mu kintu kyabwe bo ne bayingira ebibira by'e Congo oba babakubye oba babanyiza ensigo oba babakubisiza amasannyalaze oba babawotaboodinze ebyo byabwe era teriyo mulwanyi alaajana wali olabye ani alaajana Joseph Okonyi wali omuwuliddeko ng'alina gw'alaajanira goloza abantu be tebabakwata buli lunaku wali owuliddeko akulira ADF ng'alina gw'anoonyezaako simpasi otugamba oli mu lutalo oli muyeekera jjudde era otendeka magye era mutwala gavumenti era n'abantu bono obalangirira ng'abasirikale so njagala ombuulire kakodyo ki amagye bwe gakwata agalwanisa ge galina okumukozesaako okumugya mu information mutuggyeko ekyalo mubeere mu kituufu kye muli
kadi ng'owesonyiwa abantu ddayo mwemudiddi tukoye katembawo bwe weerangirira ng'omuyeekera bwe bakukwata bamuwaterboard nze tukole tutya nti musirikale kadde kagende bamukoleko obukodyo bw'ekisirikale civilian watugamba musirikale ali ku ddaala lya genero era muli bayeekera kati bwe babakwata oyagala bakole batya. Luswa Luwemba munnange abadde alina wakyaziddwako n'atandika okunokolayo abo abaagala kaadi naye mbu nga tebagenda kuzibawa. Aleesa amannya g'ababaka munnange abalowooza nti no bajja kubawa kaadi ya Nuupu naye nga abagambye nti temusuubirayo kaadi. Awadde n'ensonga ze katubeere nga atukuwa akatambi. Muganda wange Wakayima Musoko w'e Nansana. Oyo kaadi tagenda girabako. Oyo tagirina. Omuli Bakana Kambata kaadi tagenda girabako. Serunkuma John Bosco tagirina. Zambali was invited to be given a card. Zambali agirina ebitundu 8 ku 10. Ebanga ndiyagano era seniority Katemba mungi bwazanye. Agirina ebitundu 8 ku 10 Zambali. Kusinzira ku mawulire gennina. Okay. Ekibiina kyabagino kigenda mu beebo. Association negenda kugatta ba independent. Mpulira kati be muli bani abalala awo. Kati nkugambe kusomedde Wakayima Musoke. Zambali naye ali ku lusuku. Era kuba naye mukubira ku masimu ne mugana tulonkinga n'agamba mugende maaso tujja. We walala mu Kampala wa tugende mu Kampala Emachiri West. Gundi naye mbwate kamwa. Owentebe. Bagala Joyce bagala ntwatwa abo balina okukubira saluti masa Hirudamani kuba kati naye namulabye kadi abadde agirina ebitundu 4 ku buli 10 namuleka atandise okwetonda agirina kati ebitundu 6 ayongeddeko ebitundu abo masa balina okukubira saluti. Nina n'omubaka omu gwe mmanyi gwe sijja kwogera wano twali busaabala eyo n'atuma omwana w'omukulu namutuma amutwalire esimu ku kyaja. Ekyo kigenda mu mmisa kaadi. Kiriza ne gano nago tubeere nga tugakuwa ky'olina okukola kimu kwe kuba nti no subscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Bannayuganda bannange katejjukanyeemukko ebintu bya Seggirinya Muhammad ne Alani Ssewanyana we bitandika nga bakyali mu kkooti ne mu pulizoni. Nzijukira Honorable Abedi Bwanika yavayo n'agamba abakulembeze ba National Unity Platform n'abagamba bannange tutuule ne gavumenti abakulembeze bave mu makomera ne ba foot soldiers bateebwe. Abakulembeze ba National Unity Platform bagamba Baseggirinya ne Honorable Ssewanyana basavinge punishment sizaabwe. Era Honorable Namboozi yali bita nnyo olw'okuba Abedi Bwanika agambye bateese ne gavumenti. Era njukira kwogo omulundi ensi yategeera nti Namboozi yali asobola okutambula nga talina kagaali kubanga bali ku NBS. Abedi Bwanika n'amugamba toyagala tuteeseze Ssewanyana ne Seggirinya ne ba foot soldiers gwe nga bakuteesa okugenda mu America. Nambooze n'ayimuka mu katebe n'adduka naye ng'ajjanga atambula nga tugamba bannange sobola kutambula. Nambooze yabuuka mu kagaali tugamba Nambooze bulijjo mulamu awo tuveewo. Honorable Mpuuga lwe baataba Seggirinya Bobi Wine n'abakulembeze ba Nuupu batandika okuvuma Honorable Mpuuga nga bamubuuza lwaki oteeseza ne gavumenti bateba n'abaana. Era baamuwalanira empala n'enkulu eva ku Honorable Mpuuga kulaba nga ateesa ne gavumenti ba Seggirinya ne Honorable Ssewanyana bafuna beyiro bave mu kooti bave mu pulizoni. Era Waisa Mufumbiro yatambulanga ku radio ne TV ne Honorable Nambooze nga balaga si basanyufu si bamativu ne Honorable Mpuuga kyakoze okulaba nga Honorable Alani Ssewanyana
ne Honorable Seginya Muhammad RIP bava makomera. Mwabali babagala nnyo mwali mwagala bavundire makomera. Era Mpuuga mwamuteka ko olukongolo lunene nnyo. Buno obudde mugamba nti Seginya mumwagala nnyo. Mutubulire. Bobi Wine gwe kenyini ne Walifa Mufumbiro omwogezi w'ekibiina nkiddamu. Bobi Wine president w'ekibiina ne Walifa Mufumbiro omwogezi w'ekibiina mwava ne mukola statement nga za kibiina ne mugamba Honorable Seginya si mulwadde akolagana ne Honorable Nsereko batemeddire mutwala mu State House. Byali bigambo byammwe. Oyo omwogezi w'ekibiina yali mu America. Bobi Wine ng'oli Uganda. Olw'okuba Seginya yajja agamba Honorable Nsereko bansondere ku ssente embeera mbi. Buno obudde mugamba abantu nti Seginya mwali mumwagala nnyo. Joel Ssenyonyi avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Honorable Mpuuga amugambye nti okusinga okubeera mu mawulire ng'ayogeranga bw'agenda okuloopa Nuupu, bw'agenda okuloopa Bobi Wine, simanya bw'agenda okubeera ng'abaloopa mu kkooti, mbu munnange ave mawulire agende lumu mu kkooti abeere ng'ate abawawaabira. Bw'atyo nate Joel Ssenyonyi bw'avuddeyo n'abeera nga amugamba. Our brother says he wants to go to court. I think he's welcome. You know, when you want to go to court, you don't go to the media. You go to court if you're serious about it. Sometimes people make threats for the excitement of it or to try and show that they are very serious and so on. You go to court. File a matter. Then you show the journalists that you have filed a matter. Otherwise, it's just a bluff. So, our response is 2 words. Please so. Look, our colleagues, Eddie Mutwe, Achileo Chivumbi, Mugumya Gaddafi, and Wakabi Grace Smart were arrested the way they were, beaten up. The case of Eddie Mutwe, it was even worse because it's been displayed all over and so on. Because there are political leaders within Masaka who are instigating this, included with some journalists, to file these matters, to say you were assaulted and so on, and even these other leaders are saying some of their assistants were assaulted and all of that. And that's why some journalists have come out to now disassociate themselves with this whole ploy. They're saying, wait a minute, this is not what we signed up for. And so these people are saying we are being hounded, beaten in Muhoozi's basement because of these leaders, which is a reality. Because these leaders are the ones pushing it. When you read the charge sheet, you see their names all over and their assistants and then these journalists. What do you expect the people of Uganda to think? Because that's the charge sheet. Anyway, so if these leaders within Masaka have, together with these 2 journalists, filed a matter saying assault, for example, what connection do these complainants, these politicians and the journalists have with Muhoozi, for example? Because he's the one abducting these people, putting them in his basement, beating them up and so on. How do the 2 connect? Clearly, you are the one causing all of these different things, yeah? The matter of Honorable Segirinya, the late, and the Honorable Alan Sewanyana, which has come up now because of the happenings to the Eddie Mutwes. Good enough. Honorable Alan Sewanyana is one of those. Sadly, Honorable Segirinya died. He hinted about some of these things when he was still alive, complaining and saying, but now we from Kampala, why are we being hounded? Yet there are leaders within Masaka who should be brought to answer these, you know, things that are happening in their area. Why bringing MPs from Kampala? And yet there are these MPs from Masaka. There is that clip making rounds where Honorable Segirinya was saying all of these different things. But good enough, you heard from the horse's mouth, Honorable Alan Sewanyana. He's one of those who were detained. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.